olunaku lwaffe olwaleero insha allah tugenda kwejjukanya amateeka ago ge tusomye emabega nga gasangibwa mu surati Nur ng'eggwako ewasemba. Ekimanyikiddwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu era nga kyekimu ku bikolebwa ennyo bwe tuba tuli Masjid nga lwo puroguramu egenda mu maaso wabawo okusaba kwabo abaagala okufuluma. Wabawo okusaba kuwanika omukono n'osaba, oba Imam oba Amir oba ali ku muzindalo mu kaseera ako n'akukkiriza, oluusi n'agaana. Ekimanyikiddwa bwe kityo ekibeera min qadiimi zaman, akaseera kawanvu ddala. Batunyumiza omu ku batusookawo abamanyi bayirimu, yalina library ng'ejjuddemu ebitabo bingi nga biri awo, n'atabuuka lumu n'ateekawo ekifo ekirala nga kyamala okusoma kya zeenu bwe yamala n'abisaako omuliro. Bwe yamala n'abikumako omuliro ne bamubuuza nti lwaki okoze bw'otyo, anti kati bwe bibeerayo eka neeyinula nti gye biri nja kubiddira naye kati tebikyaliwo, nina kukozesa kiki mutwe gwange gwe nakwata. Bweba gye biri eka binyinula naye bwa tebiriiyo manya terikiriyo, nina kufaafagana mutwe kubanga batusookawo balongoofu baali bakwasi. Ensoma yaabwe yayirimu yali yakwata nnyo okusinga ebisigadde. Baabanga bakwasi balina nga obwongo nga bukyali ku origino nga tebunaa kuyiika mu mazzi na kujungulukuka ng'obwemirembe gino egyaffe. Era waqala salafu nti abatusooka abalongoofu batugamba fahfadhu fakullu hafidhun imam, nga batukubiriza okukwata ilmu. Abasomi bayirimu oteekeddwa okuba nga okwata, kubanga buli akwata ilmu n'ategeera byakutte afuuka imam, afuuka mukulembeze wa umma. Kakati amateeka gano ge tusomye mu suratu Nuuru ng'eggwako bwe wava obujulizi obw'okusaba ng'ofuluma. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Bino nno byaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ateekateeka gazwatu Ahzab oba Khandaq. Olutalo lulina amannya abiri. Ahzab olutalo lw'ebibinja kubanga beekuŋŋaanya ne beegatta bajje bamulumbe sallallahu alaihi wasallam e Madina. Era luyitibwa gazwatu Khandaqa kubanga baasima endaaki ekinnya ne bakyetolooza Madiina, abalabe nga tebasobola kubuuka ne bajja mu kibuga ky'e Madiina. Kati embeera yaliwo, kalunsambulira yali mu kusima kinnya, gwali mulimu gw'amaanyi, okuba ekitiiyo, sima, musana mungi, nnyonta nnyingi, ebyokulya bitono, okola nnyo tolya, okola nnyo tonywa. Newabeerawo basahaba beemululanga agenda mugaa nti goddako nga taliiwo, ate gundi abadde ayimiridde walazeewo nga bibeesise kutya mulimu gwazitowa. Allah nasse etteeka erigaana okuvaawo watusabye, naga nti innama almu'minuun, mazima ddala abakkiriza, innama almu'minuuna alladhiina aamanu billahi wa rasuuli, abaga nti bakkiriza Allah n'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama,
wa idha kanu ma'ahu bwe baba nga bali naye sallallahu alayhi wasallama ala amrin jami'i ku nsonga ennene eya umma lam yadhhabu hatta yasta'dhinu tebavaawo mpaka nga bafunye izini lam yadhhabu hatta yasta'dhinu tebavaawo okujjako nga bafunye izini olukusa bemulula nga batidde omulimu kasana kamaanyi ekinya kinene tekisimika kuba ettaka kuba ekitiyo amazzi tewali ebyokulya tewali ovanga ku muntu akozesa amaanyi amangi ennyo nga atali atanywa gagenda kuvaawa bemulula nga batidde emirimu allah n'abanenya era n'abagaana okuddayo okuvaawo nga tebasabye inna alladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih naye nabo bakusaba okumala okufuna olukusa abasaba ne bamala okufuna idhin oleka bavaawo abo nno bebakkiriza omubaka bebakkiriza allah n'omubaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih kati ate allah nalagira nabbi sallallahu alaihi wasallam fa idha sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum baba kusabye nga balina ensonga zaabwe zebagala okugendako alina omulwadde alina akalimo bamulinze ali mu safaari kkirizaako bwe bweyagadde wastaghfir lahumullah era bumala obbata basabire allah basaasire tulabye nti aya eno allah agissa nga tuli mu lutalo lwa ahzab oba khandak olw'emirimu egyaliwo ekyokubiri bonna abeemulula baali bamunafiqun baali bannanfuusi bebeemululanga jjukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mu madiina omwo yayinamu abalya mu lulime ne muluzise omuntu alya mu lulime ne muluzise aba mubi nnyo kubanga olabanga munno era abantu abakyasinza okufuna obuzibu mu nsi muno bebabeera ne bannaabwe nga bannanfuusi nga tomanyi mubi nnyo 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 anti gumuna nga akusekera notwala akasimayiro akali ku feesi kumba omutima muvundu mutemu akusekera nakulaga nti muli naye naye nga temubangako naye bibakyasinza okubeera abalabe abazibu ennyo tawoneka kubanga gwe tokimanyi okugulira ye kumbe etagulidde n'omunyonyera buli kakawa koolina kumbe yewa akukeneka omunanfusi aba muzibu nnyo era kyola allah tabaraka wataala yali aboogera yatugamba nti inna almunafiqina fi darki lasfali min annaari bebagenda okusooka ku botomu y'omuliro nga n'abakufaaru tebanagenda kubanga bo babi nnyo bebagenda okusookayo wansi nga n'abakufaaru abasinza bakatonda abangi abasinza ebifaananyi nga tebanakugenda olw'omutawaana gwe balina ati abeemulula baali bamunafiqun baali bannanfuusi basajja ba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tebayinza kulekawo nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuleke nga ayimiridde mu kasana bamulekewo nga aliwo emirimu gy'okukola baali tebasobola kukikola wabula abeemulula baali balabe be naye nga balya mu lulime ne muluziise amakulu akulaga nti muli mwenna naye nga temuli mwenna wabula etteeka eryo tulikozesa bubi abasinga obungi ojja wali najja nankumbi mumaze okusala dhuhuri omulenzi nasituka myaka nno nga 18 sina bwentadde twagala sente z'amazzi wa awo si werikolera allah yalaga nti wa idha kanu maahu ala amrin jamii enakubanga nsonga nene ya umma yonna nga kyebaaliko
nga basima endaki niyo okusonda omutwalo gumu mu kasanvu ogw'amazzi n'emitwalo 395 ez'amasanyalaze tosiba bantu gwani akutadde komawo sikutadde teri akkirizibwa kufuluma kati mwawukanye ku njigiza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam mufulumye teri abatadde bantu baleke bagende kiri kikola ku amrun jami ensonga ennene egatta umma yonna kubanga olutalo lwalirwa umma yonna kati abawalimu bannange betukola nabo obuwalimu togaana bantu kusaba togaana bantu kugenda tosiba bantu masjid okujjako nga waliwo amrun jami ensonga ennene ya umma etasangika nno sangika buli wamu ate ekirala bw'aba asabye kiba kirungi naye tomugaana kubanga tubeera mu masjidi nga tulina ebyetaago byanjawulo era wolabira nti tolina kumugaana nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okuwanvuya essala bwe yali anenya Muadh bun Jabal radiyallahu anhu bwe yawanvuya essala Muadh bun Jabal Quba yali imamu e Quba Muadh bun Jabal radiyallahu anhu arda omusajja yali mulimi yali akedde mu nnimiro ye n'asumulula amazzi afukirire entendeze musiri muneneko n'abala nti bwenagenda mu subuhi bwenakomerawo amazzi gajja kuba gamaze nga sibe kati subuhi Muadh n'agiwanvuya radiyallahu anhu agenda okubalamu nga amazzi okusinzira gakayika mu nnimiro sizoni yonna emmali egenda kufa nga singa asigala bali bamanyi Quran baga nti omusajja oyo okusinzira bwasoma alabika agenda kuyimirira eri n'ava mu swala n'asalako eyiye n'agenda mu nnimiro ye asiba amazzi galeme kwonona bimera bye kubanga amazzi bwe gasukka ate gonona ebimera essala bwe yaggwa abasiraamu abaali bamuliranye ne bajja nemugamba nti otegere nti fulani avudde mu swala ti fulani ti gundi wati nti naga nti munafiq oyo munnanfuusi ava atya mu swala kati nga bumanyi abaana Adamu era olubeerera bwe batyo ne bagenda ne bamugamba nti gwe ssebo wavudde mu swala ne tugamba Imam yagambye oli munnanfuusi ekigambo ekyo kyamukuba omutima n'akwata ensolo ye n'agenda e Madina mu tawuni asinkane sallallahu alaihi wasallam agenda otuuka e Madina nga Muadh bun Jabal atudde awo ye imamu waabwe Quba nabbi sallallahu alaihi wasallam ali wano Muadh atudde awo namugamba nti ya Rasulallah ne mulugunya ku imamu waffe oyo mimma yutilu bina esooka essola ze eva zo ziba mpanvu kati ku subuhi yageze n'asoma Bakara namunyonyola nalise mazzi gasumudde gagende mu ntende zange naki nenjivaamu kati ate yagenye basiramu nze ndi munnanfuusi ekigambo ekyo kyankubya omutima ayinza tekuŋŋana nti ndi munnanfuusi nabbi sallallahu alaihi wasallama nanenya Muadh bun Jabal teyanenya ono yava mu sala namugamba nti aturidu an takuna fattanan ya Muadh oyalafuukira fitina bantu Muadh oyalafuuka fitina mu umma yamukambuwalira sallallahu alaihi wasallam bwamala omukambuwalira n'afulumya etteeka erifuga bayimaamu bonna mu nsi eno bwe yamala okukambuwalira Muadh n'afulumya etteeka erifuga bayimaamu bonna n'abaga nti idha amma ahadukum linnas omu mumwe bw'abanga yasaazizza abantu faliyukhaffif esola giwewule kasosaaza abantu
idha salla ahadukum binnas wa fi ba'd riwaya mu riwaya ezimu nti idha amma wabanga akulembedde nga imam w'abantu falyukhaffif khafif mu luzungu ky'ekintu ekiri light ekizitowa falyukhaffif naawe ensonga lwaki esola gifuula empewufu fa inna fihim adh-dha'ifu was-saqimu wal-maridu wa dhal-haja kubanga mu muzikiti mulimu abantu banjawulo mulimu abalwadde mulimu abanafu olw'emyaka mulimu abanafu nga bakoye emirimu mulimu basaqimu abalina endwadde ez'olukonvu ezitawona waliwo bamarivu nga mulwadde endwadde zino ezaffe wa dhal-haja n'abalina ebyetaago alese omukyala bamutute mu ddwaliro azze kusaala magalibi adduke agende yegatte ku ddwaliro kyala agenda kuzaala ekyo nno kitegeeza ki ono imamu talinaga nti sibatadde ngaeswala ewedde akasema nti wa dhal-haja muswala omwo mu muzikiti mulimu abalina ebyetaago nga azze kusaalako swala yokka agende ate nze sibatadde okuva ddi hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yanenya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu teyanenya oli sahabi yava mu swala abamanyi bajjawo ekiraga nti kisoboka omuntu asobola kuva mu swala singa ebiwanvuye nnyo okusinzira ku bizibu byalina naye bamasheekha bagamba nti bisaana kusomesa abantu baffe bakyakayiga munagenda okumalanga isha nga abantu bavudde mu swala bawera omukaaga bwetemwalabako wano twalinawo oba gyali myaka ki nga tusala tukula bwe tuti swala yonna kuva wetandika salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum hadithi weeri ntuufu singa omuntu bamutolera salaamu ngaali mu swala addamu bw'ati alaza naye kiri kyali kifuusa tekirala nnyo akatinko oba ate kati kyalagawa oti yo hadithi weyitevangawo era ntuufu naye abantu baffe bamasheekhe baga nti hadisi mulaga kisomesa abantu bakyakayiga bayinza okugufuula omugano naye mu myaka egyo 23 nabbi gyeyamala ngaakola daawa omuntu yavaako mu swala yali ogwo oyo yekka eri mulala naye ffe waffe oyinza okulya buli muzikiti bava mu swala kiki mpanvu ate batusomesa kikkirizibwa oli yava mu swala esooka yali amanyine Quran yalaba nti Muadh bin Jabal kayingidde awo amakulu gajja kujjulira eri amakulu otajja kuyimirirawo wonna naye bwe yalaba awo wonna wonna amazzi gagenda kuba gasusse ku mmaali yange gatta ebimera then bwe tuba tuva mu swala eyo ekika ekyo tavaamu kudda kuyimirira wali wabbali ajjuza kibulayo eniya gyakyusa nti nvudde ku imam najjuza ekibulayo so siku giva mulanyi nagenda wali mukasonda katikamatisala ajjuza kikola ki akyusa niya najjuza ekibulayo yenvaamu yayo eniya eva ku imam kubanga olidde muyinza okuba musaddeko neeraaka ate budda wali obudda mabega najjuza ako akabaka bulayo kakati tulabye nga ayat eno innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi ereteeka liritutegira okusaba nga tufuluma naye liri nnyo okuba walimu balina kubanga begeneza oddikozesa obulungi tosiba bantu togana bantu kufuluma kubanga mulimu abalina ebyetaago mulimu abalina ebizibu nga tajjera kutebenkera waawo nebyomuganda tagenda biwulira omuganyi ogenda naye nga tekikola makulu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair naam onagambye ekigambo ki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yasomanga ku mu swala ye eya tahajjud kubanga rooko yeyalinga empanvu ennyo okwenkanankana bwe yabadde ng'ayimiridde. Ebifo nga ruku ne sujud tebisomerwamu Quran. Ku mavivi ne ku sujudu tebasomerawo Quran. Awo kutendereza Allah na kumusuuta subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subuhul quddus rabbul malaikati war ruh. Ezo dua zebyo bifo ziyasomerangawo okutenderezawo Allah n'omusuuta ku mavivi. Ate ku sujudu kutendereza Allah n'omusuuta nakusaba oba okwebaza, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye ibada ezize zisinga zalinga mu kwebaza, yalinga yebaza bwebaza. Olwebyo Allah ebyengera byeyamuwa okumufuula afdalul khalq, ekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi, okumufuula nabbi sallallahu alaihi wasallam, okumusaako Quran, ebyo byonna byengera bya bbeeyi. Kati ku mavivi yasomerangawo adhikaari zaawo nayongeramu n'okusuuta n'okutenda Allah. Naye ku mavivi ne sujudu kiri haramu okusomerawo Quran. Era kyobalaba mu bida kintu gambo kibi nnyo. Kati yakubuuza nti kati bwensomerawo Quran kibi? Quran si kitabo kya Allah, kitabo kya Allah ate ani awakanya? Kati lwaki nga nokisomera waawo anti awo tewaliwo Quran olw'okusuuta nakutendereza? Ekifo ky'okusoma Quran mu swala kiri walala, yimirira. Naam. Imam, mbuuza, ndi mukozi e Dubai, bosi wange tayagala nsaale, naye nnemerako nga nsaala. Kati kyeyakoze n'anzigalira mu kabuyonjo nga dhuhuri ewedde mpaka asiri, kyokka asiri yatuuse nga nkyali mu kabuyonjo. Imam, mbuuza nsaale oba nyereke oba nkole ntya? Okuleka ki? Kusala? Subhanallah. Nsaale oba mbireke? Takkizwa na kukyogera ekyo. Ogondera boosi wo ow'oku mulimu, jjukira nti oyo boosi wo wa ku mulimu ate wa kaseera kagere, naye ate waliyo boosi wo atakyuka nga ye Allah. Oyo boosi wo mu duniya, boosi wo mu ntaana, boosi wo ku yaumul qiyama, bana balala bakyuka. Olubeerera tujjukiza abavubuka nti omulimu gwonna nga gukulemesa esswala guba tegukyali mulimo, kiba kikemo. Saba Allah kuwa omulimo so si kikemo, nziramu. Bw'okizuulanga nti omulimo gukulemesa esswala, salatul jamaa gye njogerako, nti sula kuvaawo nengenda ku muzikiti n'ensala dhuhuri, gukulemesa esswala, salatul jumaa, tisinza kugenda ku muzikiti kusaala jjuma, ogwo teguba mulimo, kiba kikemo, kiba kigezo. Saba Allah kuwa omulimu, ogwo si mulimu. Mu bintu byotazanyiranga ku kibayita omulimu. Omuntu ayingira mu kafo nga azze kukola nga asaaga n'akulungula emyaka 20 ngali mu kafo nga tosalera teri jjuma, emyaka 20 mutasala jjuma, naye nga ye Huseini Hamza. Kati obusiraamu buliriddawa emyaka 20 tasala jjama, kubanga ffenna bwe tuba tuyingira kukola emirimu tomanya piriyodi gyogenda kumalaawo. Obeera mu kafo n'okola emyaka 10 ng'olabanga 2 naye nga giri 10. Simanyi omukyala wano waffe teri hijabu, tebakkiriza hijabu, ogwo si mulimu. Aleese ogwo ye Allah ogw'ebigezo ajja kuleeta omulala kakkana. Era bagambirangawo nti nze ndi musajja musiraamu sinza kuva ku sala. Oyo gwe tugamba ali e Dubai agambe boosi we nze ngenze sinza kuva ku sala. Ova otya ku sala olw'omulimu?
agabe emirimu ayagala osaale ate kati gwewera kuva ku swala okole emirimu. Nziramu ekigambo ekyo tebakutiisatiisanga n'olunaku n'olumu oba si kyo tujja kugaba feno sitwagala basaala gamba alhamdulillah mugugabe nze ngenze. Lumu nali awo ku radio pal omusajja omusumali najja natumira emmoroka yange naye bwe yavaayo ngeri mu parking yali eparkinzawo nga sigirinamu wetawulira eddoboozi nebanga emuka bagitomedde nenzika wansi naŋŋaa nti gwe telowooza nti nno nze simanyi kuvuga mmoroka navuga tuleera emyaka 20 e London. Tuleera kati ate yali avuga na katini emuka njikola ki nemugavuga nkulesa egenda yangambyewo tulowooza nti simanyi mu motoka emyaka 20 era yali musajja muzeeyi nga nvuga emmotoka kika eki ekindeseze kyokulaga nti omuntu akola omulimu emyaka negitambula. Kati ngaovudde mu bosi tayagala swala tayagala jama tayagala juma. Naliko n'omwami bano abakoleeyo mu Bulaaya eyo nanga nti ye yagezesebwa obasalira jama nejjuma alengerawo ofisi mwakulira ya glass nakuleyo emyaka 18 nga talinnyeewo. Emyaka 18 basala buhuli abalaba basala asuli abalaba basala ejjuma ezemisana kubanga endala bayanyuse nakuleyo emyaka 18 nga talinnyeewo. Naye yagenda okukebera ng'anoonya n'ebyakoze tabira nga tena wadde 10. Naye jjusa obudde bwonna bwafiiranga bwereere. Bamuwamu eddakiika ze bamuwa ka break wekakoma ejjuma wetandikira amakulu babe batandika ejjuma ye nga ate ebudde buweddeka alina kuddayo mu ofisi wekakoma jama wetandikire ya dhuhuri wekakoma bwe kati nga dhuhuri etandika wali ye alina kudda eno naŋŋaa nti nagenda okulanga nafiirwa bwereere swala zange omusajja omukulu naki lwakuba omukisa gwe yafuna ng'akyamanyi Masjid kubanga abamu atalaggira ddala n'atalagga nga nekkuba erigenda ku muzikiti tamanyi gye liri. Onagamba nti lwaki bannabbi gye basabanga nayo okufuna abakyala abalongoofu? Sigimanyi wabula okufuna omukyalo omulongoofu oba omwami omulongoofu gwe kenyini sooka olwanagani n'ekyo. Ebiseera ebisinga agamba noonya omukyala munaddiini naki noonya omwami munaddiini nga ate yetabiriiko. Gwe kenyini sooka ofube okulaba nti otereeza eddiini yo gwe nga gwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri osabe Allah mu lulimi lw'omanyi. Osabe Allah mu lulimi lw'omanyi. Ekyokusatu osobola okumufuna ne mutandika niye kumaintaininga kubanga ojja kumufuna mutandike gwe kenyini otandika okukola ebitali bya ddiini omulyaza amaanya. Kati waliwo abavuka ekintu kye bakola ekineewuunyisa lanchi eye ya 200 ewaka alikawo gumu. Ye lanchi ye ku mulimu ya 200 ye omu ewaka bali 6 ne maid wa 7 abalekere 1,000. Ekyo kika kya bulyaza amaanyi obumu ku bulyaza amaanyi obw'ekika ekyo waggulu. Kyokka neegyo ebiri gya lanchi tetunaba kukola breakfast. Ekawungeezawo ne beetaana obusera ogenda omugattagatta ng'olunaku yalidde 45,000 ye omu eka balekedde gumu. Obwo si bulyaza amaanyi. Kati eddiini eririddawo oyo agamba mulyala mukazi munnaddiini ye kenyini talina. Naye ate bami wali abavubuka bosanga nafuna 200 nasiiba nga bwali akutejjabba maleeka nasiiba natambuza ebigere nga balinyako akatakisi kuvaako 2 nalusa gumu 8 naga kantambulewo ntuuse 200 ate nagituuse wakati n'omukyala nakola ebitali bya ddiini. Kuno busente kiba otuleetedde bu naye nga musajja wattu byeyerekerezaako obwerekereza yagisiibye atambuza bigere nga wazitolirako alyeko Rolex ne transport kuba kuvako 4,000 atuusa gumu 6.
n'afaafagana nabyo atuuse ebiri. Bannyabo nammwe mutuyambangako amakulu saidi yonna olina kuba wa ddiini. Omwami agezezako okukola eddiini n'asala wafiirire abantu be, ate no si lunaku lumu sebo, nenkya neluli nga laba olwazi tulako tezijja kumala. Omukazi nabo mukasukira kati eddiini enakusokera ku ggwe okunoonya omukyalo w'eddiini. Tusaba Allah tabaraka wataala ya rabbi naye tebafunika. Allahu akbar walilahi alhamdu. Wakiri otambuza ebigere n'ogenda e Makka ku bigere naye nga tebagenye kunoonya mukyala gwonootwala waka. Bannyabo omwami ayogera n'omukyala agala kumuwoowa ali mu processinga mpapula zigenda kukata. Ono ye ali ku byabufumbo, oli ali mu byakugenda bweru kukola. Bamaze omuwoowa wiiki 2-3 empapula zijja ziyitamu, oddayo mulabako kati lwawooye noonya omukyalo oba yalazeewa wakati nakati agenda okulaba nga muza ka message ku WhatsApp ng'enamba Imam enamba yansi kyeno teyo ezo yansi z'Abawarabu ezo okukebera nzire wewampasiza olwedi nali nateekayo dde empapula zange nga nsaba kati musajja wattu ate nga ddamu bupya kunoonya kiki ate onoolinda eyo yagenze contract ya myaka egi omukyala era kati ennaku zino ate abaana batabani baffe mbasaasidde nnyo okumunoonya ate ngaolaba bangi naye okumufunamu nti yuno tukatugende tubeere naye eka babeera bangi mu kulabika abafumbi batono. Abafumbi baki batono sala tusasi nabo mwebali abafumbi mwebali niyo musipotingayo bwoti na Imam watugana okuleetanga abawalimu naye nze nina abawalimu nenjagala mu mutima gwange okusinga ku balala era abasigadde sitera kubawuliriza. Nina omusango okubanga nina nenjagala okusinga abalala. Nedda tolina musango era ekyo tekirina buzibu. Ekiriko obuzibu kwe kwogera n'okkakkanya n'oyisaamu amaaso n'olangirira ekyo ekisinga okuba ekyobulabe. Naye ffenna twawukanira kati nze Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi mu kusoma Quran tondesera mulala niye yafa 1969 yafa 1969 nga wana batudde wano mpozi nze naliwo naye abala tebaali waliwo 1969 naye nze 69 siga 79 1969 naye nze gwenjagala ne bw'otampa mmere so nga n'abalala basomi balungi era Qur'an yaabwe ennungi. Bw'ojja kuba masheikha basomesa ilmu mu lulimi olwarabu njagala nnyo okuwuliza bamasheikha abo naddala nga bannyonnyola hadith tafsir. Sheikh Fawzan akola bulungi nnyo so nga ne Ibn Baz waali ne Uthaymin waali n'abalala bangi naye sigamba nti bali tebamanyi irimu baba bawansi naki buli omu kisinziira. Bannange ekiri haramu kwe kutandika okudda ku bakozi ba ddaawa n'obakkakkanya kiri haramu ekikirizibwa kubanga ekyakuleetera okumanya sheikh oyo Qur'an gyalina ne hadithi byatusomesa. Kati wotandika okugamba nti oyo loko oli international waliyo Qur'an eriroko waliyo hadithi eziriroko. Nze siwuliza obulokolo obwo njagala bali international abani aliroko niyo okuba nti olina gwowulirizaako kisinzira omutima gwo ne gwe kennyini owulira nti ono bannyonnyola tegeera mangu naye kitegeeza ate kukakkanya balala. Nawulirako nti waliyo okulyasaamaanya omuntu ajja kugambibwa ayole emirimu gy'oyo eyamulyasaamaanya mpaka lwakoowa bwe bubaayo Imam bwe buliwa. Si bulyazaamaanya bwokka wabulako okusasula
ku yaumul qiyama omwana Adamu bajja kuleeta layini yabamubanja ate niko basasula time etuuke nga byabasasuza biweddewo naye nga ate abantu bakyaliwo tuli fenna bayole sala bayole nankani bayole kusaddaka bayole naye buli omu ayoolako okusinziira ku kyali akubanja ekyokulabirako sinja omutwalo nga gumu gwa Uganda mu duniya wano mutono naye ku qiyama oli ali ejjusa nti singa ninamanya nandi bali nagumuwera mu duniya nga nti alaba ebintu babimalawo bumazi oba bagenda kuva liwinga eri okusinzira wagumu lyazamanyiza kati emyaka egiyiseewo valiyo yago kati eri bweti akasente akali akatono mu duniya okukasasula ku qiyama oyinza okulajana nga basena ebitiyo bayiweri basena ebitiyo basena mirumu gye mirungi kati time etuuke nga abantu bakyabanja biweddewo kati ate kikyukemu amazambi gaabwe ge bakola bo nga basena eri baliwo eno kuko obakendereze babayitewo bafune ejjana anti nga basigendereza ku mazambi ensasula bwe twegenda okuba si mu bulyazamanya bokka wabula mu bintu bingi nnyo kasita kiba nti ababanja bangi kijja kwesulika sokera mu mirimu mirungi egijjo bwe giggwawo ng'ate kati batenga kukweza amazambi gaabwe bal abasinga bagenda kumazaawo ngate kyalina kyasasuza kati then bakwate obwenzi bwoli babuze eno byotakola nako gwe tya ntona kyosasuza ate ono ye abanja sallah tusaasire ya rabbi naam assalamu alaikum alaikum salam omukyala akola nga tatuula waka essala ya jama nejjuma emukakatako ekibuuzo ekyennaku zino kijja nnyo simanyi lwaki essala eya jama nejjuma tebikakata ku mukyala oluberera essala ya jama juma tebikakata ku mukyala kati bano balaba nti olwokuba mwami yamukkiriza afulume kubanga ekigendwa butafuluma bwanagenda okusala ejjama ajja fuluma mu nju bwanagenda okusala ejjuma ajja fuluma mu nju ate olwedde omukkiriza afulume kati balaba nga bifuuka wajibu nedda tebifuuka wajibu era bisigala nga tebiri wajibu naye abakkirizibwa okugenda ku muzikiti nasaala naye so sini kifuuse wajibu wallahu alam naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam kino kikimeendo zagamba kusatu mbuuza ku family planning methods ezikkirizibwa child spacing child spacing family planning ddamu ekibuuzo agamba nti mbuuza ku family planning methods ezikkirizibwa mu bracket child spacing Jabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu atugamba mu hadithi erimu Umdatul Ahkam tugamba Umdatul Ahkam manyiri ne Bukhari ne Muslim ti kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu walau kana shay'un yunha anhu lanahana anhu al Qur'an twakwesanga withdraw method ngate biseebye Qur'an eka naye nga basahaba basuubira nti oba Allah nasse etteeka erigaana system eyo naye tewali kyagja ate nga nabbi akimanyiko sallallahu alaihi wasallam ye family planning ey'obusiraamu amuzanyi basamba akapiira ne bakasamba ne basala buli kimu mu time okuba omupiira mu katimba ne bagukuba wabweru naye nga bagenderedde nam naye era teri seefu kubanga waliwo n'abazanyi bagula badifendinga omupiira ate nagukuba mu katimba naye nga bamuwadde sente mpya nenkadde mbazungu olidde aga nti omupiira tugukize negunywa eno okugutomera tigudde eri negudde eno kati amakulu teguli seefu tekiri seefu ekyo nakyo wabawo emipiira egitoloka nga omuzanyi tagenderedde wakati mu kusamba gaba wano gaba wali negumutolokako ku ngatto negunywa nebagibala nti eyo goal era withdraw method ekkirizibwa mu busiraamu naye ekkirizibwa lwa child spacing ebintu biri bibiri mu busiraamu bitulina okwawula obusiraamu bwatugaana obutaagala baana tunabaliisa ki fees
bubera bunja obunyizira kano kali nedda sijja kubisobola ekyo kiri haram wabula ate ekyewuunyisa okulindamu omwana ono akule alime kuliranigana ne munne kikirizibwa kyeta child spacing ekyo kyo kikirizibwa era basahaba kyebakolanga kubanga baliranigana balwanagana ono talekera naye bwebanga ono alina myaka 6 ono wa mwaka gumu ono wa myaka 6 amulekera weri balindazi nalimugjako amulekera naye baliraniganye eŋŋumi ngaetabuka kati child spacing yekirizibwa era basahaba gye bakozesanga naye niyayo allah bagimanyi wano waffe olwaleero ekiganyisa abaana fees medical si babiri n'okulya tukyali mu muzigo tugenda tukyala obuntu nga bungi olite kakati ate ziri method eziriwo ez'ekizungu zitaataaganya abakyala era bambi abasajja abasinga bamenyeka n'abakyala naye nga tebamanyi nti family planning nam abakyala ezo method eza family planning zibataataganya enkyanga ya kapira n'ekendeera ekivaamu ng'onaku omulala onala talina makulu kyokka ate bwoba omulala nazaalayo kamu ate naye nomuteeka ku family planning era naye naddanga oli olwongenaku wakumeka abasa ku family planning baana baleme kujja nnyo sente ziriyo ate ayongera kuwasa nazo kufulumya ate kubanga enkyanga ya kapira ekendeera era ekigikendeeza ezo ebintu Allah yatonda nga mu kisaawe muni basambira omupiira mulaba abazungu basamba omupiira banya okuleeta amazzi bagayiwa mu kisaawe ne bongereramu naddala ate ngaenkuba oluusi yatonye n'okutonye muti mutera kulaba ku mipiira gy'abazungu temukirabanga kunga bayiwamu amazzi kati ate family planning zitaataaganya ekisaawe ekyo sagala nnyo okubawo gagambo naye kyensubira bintu bitegerekeka tuli fenna kati okakkana omwami najja alowooza nti kyalo ntakyalina makulu kanfuneyo omulala azaala kamu bubiri nga naye ate amuteeka ku family planning ate naye ngaafaanana oli bonna tebalina makulu gyendi kanfune omulala ekimutiisa ku family planning talina ssente ate ayongera kuwoowa child spacing yekirizibwa wabula okuzaala abaana bangi ate nabbe kyakubiriza sallallahu alaihi wasallam tulina mukwano gwaffe haji musajja mukulu yazaala abaana be bangi nnyo nnyo yambazalira mu bwavu naye kati mugagga muvundu alhamdulillah buli department bahafizwa balina bamashekhe kasebijjamu amateeka baloya balina bwebijjamu medicine balina basawo bwebijjamu simanyi byamajeyo mukubire gundi ku nsonga ekyo kubanga mutabaniwe buli konna kewandyeetaaze mulamuzi nti ebyekiramuzi mukubire mutabani gundi oyo byamataka alina yakolayo bakalinira ekibanja te katukubire mutabani musa yali mbyamata buli komanyika department yaketaga okubanga waliwo omuyivu alinayo yali asaaga oyo omuyitawa bwojira eno ngaakubira oyo ajja ojira eno ngaakubira oyo ngajja nti wuuyo munno mutunke nze sibimanyi yatugamba nti yabazaala mwavu nga talina wadde naye kati obugagga bwalina si bwakuno yagenda okukyalira mutabani woomu nambuza nti emuuka gye naggulidde eruwa ate gundi yazina ngambi nandeetera eyo eri nagamba giteeke mugala gijeeryeka nagulire emoloka ate ogidde mundala nti mutabani omulala yaganye si nnungi ya wansi musajja mukulu talina tambulira bajja mutomera baboda nangulireyo waggulu nam embaga za leero ezijjuddeko endongo n'abawalimu n'abakyala ab'enyobootola ziramulwa zitya? ddamu ekibuuzo. embaga za leero ezijjuddeko endongo n'abawalimu n'abakyala ab'enyobootola ziramulwa zitya? ziri haram tezikkirizibwa
oba muwalimu oba si muwalimu, wabula bannaye mukkirize abawalimu baffe abatugasa mu irimu tomuyita ku mukolo ogw'ebidongo, muleke omukosa n'okusa ne umma. Then wabanga ofunye omukisa ng'omuwalimu yagenda okuwasa mu makaago, temukola mukolo kubanga gugenda kuwaba, bajje basatu bana. Bwebanga omuwalimu ajja okuwasa mu makaago, y'omu ku bawalimu umma beetunuulidde mu migaso, ye tokola mukolo, ogenda mu kukosa kubanga kasita okola omukolo kizibu obutawaba wane waffe, kizibu nnyo obutawaba. Then nabagala okuwona okuwaba ku mikolo, ekituufu kiri nti tunakugireka bulesi, tukuleka tini bantu 7 ku 10 mu ddiira, naye kasita baleeta public system tuyinza kuddayo gulabako. Bino ebyokugererako bino babiyiwaawo. Oli DJ bali abaana bo bali abawala ne basenga gwe balabiri mu mwaka sente. Ate musajja mukulu singa ogezaako okwekyanga ng'omukolo gutandise, byonna byogenda okukola biraga nti olina empisa embi. Mbuye ekyanze sanze n'akutula waya, waliwo yakwata embazzi n'atima emizindaalo, byonna byokola byebutabika, biba byabutabika. Babuuza kakati ono omusajja tugenda genda ku mawulire otutwaze anaawona olwaleero emikolo obutamukyamako. Bino wammanga bitunuulira. Ekisooka, omwana w'omuwala agenda kwambala atya bw'oba gw'ogaba olugoye omwana w'omuwala lwagenda okwambala, olwo gwe kenyini gwe taata gw'olutunuuliranga. Balina bukapayipo bwe bambala bukapayipo ate najja mu bantu bazzeemu basajja singa adde mbakyala banne kale. Olugoye lw'omwana omuwala lwagenda okwambalira ejje mu bantu. Ekyokubiri, totuuza nkiiko tusonde kubanga kasita basonda ffe twasonze sente zaffe za bandongo totuzannyirako. Ekineewunyisa mu kusonda kibasooka okkiriyalinga y'endongo, ate olaga nti byendongo byonna mubirekere nzi ebyo biwedde nga batekako nti kiriyadi. Ebyo bibasooka. Ekyokusatu, anaawona omukolo guyimpaye wakati wa dhuhuri nasuli, byonna bigenda kubeera omwo kubanga buli guwanvubwa tuli kulumbe taziwa n'okuziika guyimpaye nagulikoko muzimu ku nsi nga Saudi Arabia. 1 hour mbaga ebewedde ate mukola kya 1 hour byonna muba mubimaze. Amala okulya kasi batandika okugabula emmere ngumanye amala yanaba engalo nakolaki nagenda ate okyakola kiwa. Naye kati ffe tugenda tuguwanvuya baleete bano kati bino byawuza babaana bajje babuuze abako bajje babuuze mugweddi nti tubikola kubanga bano bajja kulaba nti bibajja buzibu batunga nga bakuba mu bungalo batandise nno okugenda olwo. Leeta n'abalala olwo bigenda kubawaba abakampi bwe kati tikakali. Ate bano ono omukoto amanyi bano baŋŋanda zazze kuwasa agende bamulage wali. E Saudi Arabia bwe kyebakola kiba kimu. Abaami abali ku mukolo, abaami mikwano gy'omwami omugole n'ab'eŋŋanda z'omwami omugole n'ab'eŋŋanda z'omwami omukyalo omugole basinkana eyo muhoolo bokka, n'abakyala mikwano gy'omugole omukyala n'eŋŋanda z'omugole omwami emikyala n'eŋŋanda z'omugole omukyala emikyala nabo ne basinkana waabwe gwembaga ewedde. Tuli fenna kati ono bwamala omwami ng'agendayo eri nga bamulaga bano basenga abo bano banankani kati bano basisita bamukyalawo bano banankani ng'akwata mukyala nga batula mu gaali nga beeyongerayo. Kizibu nnyo okukola omukolo wano waffe nga munene ne gutakutabuukaako kizibu. Ate ebirala bwe tugenda okutereeza era ne twonoona twafunye baseeka basatu byagenda okusomesa ate nakyo tekikirizibwa kubanga ate omukolo gw'embaga si dalasa. Onasomeseza 1 hour n'oli nasomeseza 1 hour kati ne bayita Kyeyune mbwaddemu ebibuuzo.
ekyewuunyisa muli mu mbaga kati ate ebibuuzo jjukira bikwata bweno neeri ne babuuza mu kabuli muli ku mbaga ekibuuzo basomye nti azaabu za kabuli zituyitiremu nemufuuka abasezi mukolo gwa ssanyu ate oyogera azaabu za kabuli ekyo ate nakyo si kituufu ekituufu obaho okusomesaako akatonotono ku byobufumbo abantu bano bafumbiganiddwa butya bano baneekuuma katono naye mbugundi 1 hour ali kumuzina asomesa nooli 1 hour nooli ate nakyo si kituufu amakulu twagala okukwata enkola y'emikolo gy'abali nga bwe bagikola tugisiramule ekizibu tulina kukola gyaffe gya busiramu gizi gitwala obudde buwanvu era nga ekitwaza obudde obuwanvu mulimu ekidongo bagenda basumula ekidongo awo nekikubira eddala obudde nga buwerako ne bakiyimiriza ne boogerayo ne basudde bakiddamu tulina kukola migyaffe si giri mizibu bamasheekhe baffe Allah batukuumire bagenda okubanga time etuga nebagala okwasa omukyala nolaga gyolaze omukima ne bakukuba ekidongo tojja kwekyanga togende tokoleki kale ate ffe ababalaba oluusi nga bakuteka video ne tutabukira sheekhe naye nga nibyemutabukamu mwenyini byonna obimanyi kwefula bwefuzi nti tolina kyo oba obimanyi era okimanyi takkiziganya n'ebyo naye gye yalaze omuwa omukyala tajja kukola fujjo era abamu nga bakigenderera nti mwagae katabuliki akajja nti eye kali katulaba obutabuliki bwako bwa muganda we olaba nga aseredde muterewo ensobi muterewo ekisonyiisa muterewo obufulumiro tomuwaayo mikubo mu balabi ba shaitan hatta Imam Shafi atugamba ne bwemusanga awunya mwenge gamba bagumuyiridde ng'ayita ku bbaala so si wallahi okumanya munywi nze kennyini nagumulya nga gumuwonyako munoonyeze ekifo ekiyinza okuba nga bakuseefu sajidi bagumuyiridde so si nti munywi naye bamukwatidde mu byakibbi bakuttemu baleka babadde bafaanagana yaliko ebuwala bulumu abanegere ne bamenya edduuka lya golodi ne bamubba ekuba saidi zekuba kati nibaisa oda buli muddugavu yenna kamera zabakwata kati mbamukola olwokuba bafaanagana mumusoke mukwate buli muddugavu tuteeke munda gye tujja okukola ki tujja kusikiriningira eri munda nga tulaba ku kamera nti yagende ganzije wate omukulu omuyivu asoma university ndi mukudigira ndikuta abasajja bankwata abaye kiki totubuulira sirika nga bantwala bankasuka eyo okutuuka eyo nga wali abaddugavu nga 1500 nebyambulira nti waliwo omusango gwe bakoze gwa kubba gold naye bagenda kujja ne bascreeninge gwokola ki muno nibaganza ensoma bagenda nakukuta naye ffe tulina ebizibu tetulina bitambuliiso batukutte naye nga bali banoonya abantu babiri era ne batandika okuleeta omwomu batuta awulidde naye kati eyakulabako abaga nti oyabba golodi bamukwatako nga bbye golodi oyo munoonyeze ti oba bafaanaganye oba niye omusalafu we Uganda akutabukira nakukolako emisomo nga 30 nga kyali ku nsonga egi ensonga emu emikolo mizibu nnyo jamaani wani waffe okuwona emikolo ng'oyitawo If I meet many adhans and go from different mosques, what did I do? Singa buli okwazina na yeetooloddwa basanizi nyingi akole ki addemu alekerwa kyokubiri. What do you say about reading that card loudly and congregationally? Kikyoyogera kwa card ezireetebwa mu ddoboozi w'eryomwanguka oba nga zireetebwa ne mu kibinja. Omuzikiti oguli ku kitundu ekikyo oyinza okuba owulira ogw'ekibuli n'owulira ogwa supreme nawa bw'oba owulira oguli ku kitundu kyo gukumala naye bw'oba osobodde n'okugoberera emirala era oba oyogera mpeera ku mpeera tekirina buzibu
kubanga ne weziba sente oyinza gamba nti nafunye edda yagamba nti kwongera era ogamba nazo muzireete neziri muzireete. Okusoma adhikaari mu lwatu, obusiraamu butukkiriza okusoma adhikaari mu lwatu, sigambye mu gurupu. Era hadithi eri mu Bukhari, eri mu Muslimu, eri mu Umdatul Ahkam, anna rafa sauti bidhikri kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rafa sauti bidhikri, okusitula eddoboozi nga basoma adhikaari kyaliwo nga nabbi waali sallallahu alayhi wasallam. Era abataalinga mu muziki bawuliranga ng'enjuki eziri ku kitundu naye nga buli mwasoma yekka, so si mu gurupu. Eddoboozi eryo oba osoma mu ddoboozi erikumala gwe nga weewulira wano mukutu naye nga muno takuwulira, kati wegeegatta muwuluguma buwulugumi. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yazindanga ekitundu, jjukira bwe yazindanga yasulanga kumpi nammwe, subuhi bwe yagimalanga n'abatabaala. Kati bwe yalinga asazeeko akatundu kasazeeko bafika kufuna amaloboozi ago nga subuhi ewedde basoma adhikaari, subhanallah 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 subhanallah. Biki ebyo tuwulira mu ddungu awo, njuki. Kumbe abasajja be bamaze okusaala basoma adhikaari. Era adhikaari zonna zigasa nnyo binadamu ng'eddoboozi lifuluma, oba yakwebaka oba yakuzukuka oba yakuyingira mu manju, bikosa nnyo shaitaani ng'eddoboozi lifuluma. Si mukama ofuna empeera era oba osomye, niye omugaso gweyongera. Buli ddwa yonna gy'omanyi buli wogisoma ng'oyatula ekosa nnyo shaitaani. Ate bwe kiba nga Allah yakuwa makharij ng'oyatula bulungi ennyukuta nti bi ismuka allahumma amutu wa ahya, n'otereza ennyukuta ezo, ate era kyongera nnyo okukosa shaitaani okusinga ono ayitamu ng'oluyiira, ayitamu buyisi lumamye okuguka eri. Bisomye ebintu ebyo baŋŋamba ate banaga si bisomye, teosomye mukama waffe. Naam, kira kibadde kibadde bibiri. Naam. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Obusiraamu bukkiriza omukyala okugabibwa imam okugezanga abazadde be tebaliiwo oba nga si basiraamu, obusiraamu bukiramula butya? Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam mu hadithi mpanvumu ninaga nti wasultan waliyu man la waliya lah, Umdatul Ahkam. Imam amiri qab mukulembeze wa sultani aba mukulembeze agaba omukyala atalina mugaba, naye ekyo kijja nga tumaze kubulwa mu famire ye, bakadde be baafa waliwo bakadde babalala, ba anko we bali, bajjajja olusi we bali, naye lwakuba abagaba omukyala baaswaba bebagaba omukyala baaswaba beba oluganda lw'omukyala ku saidi ya kitaawe. Abooluganda lw'omukyala ku saidi ya nnyina tebalinawo mu buyinza awo, nziramu. Abooluganda lw'omukyala ku saidi ya nnyina gye bayita ebukojja abaganda tebalina buyinza mu kugaba. Abagaba balina kubeera baasaba, ng'ate baasaba be ba famire ya taata azaala omwana n'omuwala, nga taata omuto, jjajja mwami, ba brothers be, bano baani abo batyo bamugaba. Tumala kubulwa, bwe tubulwa omukulembeze w'obusiraamu abakkirizibwa omugaba. Wallahu alam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba nti nze Ishaq, waliwo ekibonerezo ekyenkomeredde nga kimanyikiddwa ku butasaala ssala emu nga tolina nsonga nnywevu. Damu agamba nti waliwo ekibonerezo ekyenkomeredde nga kimanyikiddwa ku butasaala ssala emu newange bise batabisadde nga talina nsonga nnywevu. Simanyi. Abasiraamu bakayana n'abalokole mu njiri nga bavuma n'okujolonga Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga ate nga nawulirako
kikujja mu busiraamu enjiri eyo eyogerwa ogyogerako ki Imam? Abatali basiraamu era emirimu gyabwe naddala abatya okuba nti basalawo boogere ku byeddiini batera kukakkanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kumuvuma, tali nayo tabankuna nabbi, jasi yali muvubuka mugezi mu Makka omwo, n'atetenkanya nekikwatayo. Batera okugamba bo genda omubuuze. Era mu byewuunyisa bakkiriza bannabbi abasigadde, nabbi Nuuha alayhi salaamu n'eryato, nabbi Musa alayhi salaamu ne Firawuna. Kumpi byetusoma bibasoma naye ojja obuuze mukwano gwe atali musiraamu nti mwogera ki ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansi eri egi wetaliyo. Kubanga shaitaani yakimanya nti singa bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe bakkiriza nabbi Nuuhu eba shahada, ate olwo mba sikola awo mba sikola. Ne bamala bakkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyali nga bwe bakkiriza nabbi Musa alayhi salaamu n'omugongo guvamu omusota, eba shahada. Olwonzi mba sina mulimu nekitabulira ddala kyonna, tabangako nabbi talinayo. Bwe kibanga ababakolako da'awa abakugu, kubanga abakola da'awa ey'enjiri balina kuba bakugu. Abakola da'awa ey'enjiri bateekeddwa okuba nga bakugu mu Qur'an. Kyentegeeza obukugu busibuka mu Qur'an ne bulyoka bugenda mu birala. Niyo obuzibu obuliwo. Abasinga baganda baffe bakola egyo emirimu, n'asoma al-Fatiha wano ffenna tufuluma mu muzikiti, kubanga oyinza okubuuza bino ali kusula kyeyo naye geeta bakolinso olabe ategeera bakolinso. Nekino katukyogerere ddala. Ebuwarabu balinga batusomesa ku Bayibuli, era nina Bayibuli ey'Oluwarabu ewaka mu layiburale yange mweri eri mu Luwarabu, naye ekinasooka okukola kufanseko anti bikola byabatume amali rusul, bikola byabatume nga bwe biri babivuunula. Asatir ngero, asatirul awwalin, ngero zabakola ki byennyini byagira bwe bati, ebyo byanzisa enseko. Naye nga tugisoma tuli mu Madiina, kibuga kya nabbi Muhammad, Doktor najja nayo ng'agikutte bw'ati, ate ng'agamba nti naddala mwe abava mu nsi za Afirika mulina eddiini nnyingi, mulina okuyiga ebintu bino. Bano bave ku Kuwait, Dubai nakyava alikoleko, kubanga ajjukira eri yunivasite etabika ensi nnyingi. Muyige da'awa muddeyo eka mukole. Tuli ffenna naye ng'ajjukira bakusomesa ebyo bimaze kuwuka mu Qur'an, okuguse mu hadith, okuguse mu fiqhi, ekimala. Nga kati kumwongereko nekino. Tuli ffenna ebintu bikwewuunyisa. Nze Madiina gye nategeerera nti emisalaba girimu ebika, emisalaba egyo gyolaba girimu ebika, era gyawuka n'okusinza ku Orthodox bena mulala, Abakristaayo bana mu Protestant, naye ffe tulabanga byebimu. Waliwo we gujja nga akano kawanvu ku kano, eyo ddiini ndala. Waliwo we gujja nga bwenkana ndala, waliwo we gujja nga guli mu kasaako. Menye kindeke ki ekinneewuunyisa, omusajja byabitusomesa tebivangako wano, mwebiri byonna mbimanyi, era nkwata kalamu nembikubira guno gwabano, guno gwabano, guno gwabano. Nemubuuza otusomesa byaki, ogenda okweŋŋanga omuntu ngamanyi nti ono mu Orthodox, ono mu Seventh Day, ono munankani, ono munankani. Tuli ffenna kakati bwe kibanga abalimu bakolako bakugu, kubanga obukugu kikulu. Buli kitu kyonna buli kintu buli omu abayagala mukugu. Singa olwala amanyi ne bakutwalira nga si mukugu okkiriza, ayigire ku nze nti era ogavuga ensaagala njagala mukugu. Baba mukugu akkirizibwa okugenda mu maaso, naye oba si mukugu takkirizibwa. Waliwo yali ku leediyo ezimu ezo n'asoma aya ate atali musiraamu n'agimutereeza. Ekyo kyakusaaga. N'amusekerera namugaa aya tebagisoma batyo, oyo noona Kulaani, oyo noona Kulaani ya Allah.
naddamu nagimutereza ngaekituufu oli yaterezeza era ngaokiwulira nti onadde abuusa ebigambo oyo atakkirizibwa agenda kola daawa hatta neyaffe enyini neyaffe batakwatamu asooka addeyo bamuwagale nga sheekh dr adam senjera bwagaba basooka bamuwagale bulungi asale alyoka adde atandika okusala naye ayagala kusala nga tekuli bwogi ekibuzo ekisembayo so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salam. Ki ekireetera omwanadamu okukola amadhambi n'okugalemerako? Okubiri, omuntu akola atya okuva ku madhambi? Ekyo ekibuzo kiri kimu. Sa Allah tukingiriza amazambi. Ekireeta omwanadamu okubbinkira mu mazambi kunafuwa mu ibada. Buli ibada wezinafuwa shaitani ngekutwala. Sa Allah atusaasire ya Rabbi. Era ng'ekireetera ddala omuntu okuba n'amazambi kwe kuba amakubo mwayita free time. Nga tulina kyokola obudde buli awo. Kyovula abamanyi batukubiriza buli olabanga ng'ofunyewo free time teekamu ebya Allah, teekamu ebya Allah. Bw'otabiteekamu shaitani yateekamu ebyayo. Olina free time saako Qur'an owulirize. Bw'otateekamu Qur'an shaitani ngagana tugende ku Google. Waliwo omuwala omuyimbi abeera e Canada tulabe alina ennyumba yefaanana etya kati okyaliko oyo nga tulalaba mbeeyambudde nga focus atedda kwabo ng'obudde bulyoka bugendera awo free time. Shaitaani yeezira kulaba ng'oli awo otangaala oti girage nti ze sitangaala packaging time yo ebeere packaged kino wakitogenda mu kisaawe nodduka naye nga tolina free time naddala abavubuka emize gya raping defilement free time anti ali awo balengera kameidi kaneiba akalaba kadde eno kadderi kameidi eriiso terivaawo wali kubanga free time ekolaki esusa obungi eri awo. Kati amazambi ekimu ku bintu ebyobulabe mazambi gayita gannaago kasita otandikako limu nerifuna ekibanja leriita linnalo nti ettaka likyali omugagga batunda ezambi lino leriita lirwa era tayimu etuuka nga batuuze bangi nga tebakyategana mujebuzi ate era bwe kiri ne ku ibaada gyokuma okunywerera ku ibaada zezireeta zinnaazo. Kati kankuwa ekyokulabirako kubanga osoma Qur'an buli kanaku eddakiika 5 n'okyekwatako tuyinza kuweza myezi 3 ng'okyasomera eddakiika 5 ziba zigenze mu 2 oba 3 tekisoboka. Oluganda nti njasomanga Qur'an buli eddakiika ezezi gigenda okuwera emyezi 3 ng'osomera eddakiika 3 ate era bw'okyemerako ogenda okwongerako oyingidde 1 hour ku lwaki buli olemera ku kintu obulamu bwongera okukyagala nokyongera time. Kati gwe otula mu ddalasa okusooka bwe wali abamu yali alaba nti batula mu ddalasa bali jobless nze nebyokukola sina budde butulaawo niye otula mu ddalasa n'emirimu gyo negikolebwa bulungi negitambula. Kati amazambi bwegatyo bwegajja gazinda gasalako omuntu negamuzinda negeetobeka negajjula ekivaamu nga yali tasobola kukola luli nga kati temuli kantu n'ensonyi Allah nazimunaazaako. Era mmaliriza nga nvumirira nesekuvumirira yenna enjogera y'abavubuka abamu nga bavumirira bannaabwe nga balaga nti tatya Allah atya abantu. Bayinza okuba balina ezambi lye baliko sheekh najja ono nakweka Allah wedda atulaba mufo kyokutya Allah otya sheekh yina asigala nga akola zambiri. Sheekh bwamugambako naga nti n'oyo kyabaddeko naye lwakuba akutya munzivunula ennyango olaba ngaono alina point nze siri mushiriku ono mushiriku nnyo wedda Allah atulaba nga teyeekweka ate kati sheekh aze ate yeekwese ono yeekwese ye mutuufu ono yeekazaakaza
nabbi yaleka mutugambye sallallahu alaihi wasallam kasita omwana addamu abbinkira ennyo mu mazambi allah nga amuggyako ekitendo ky'ensonyi awo tekyalina nsonyi ono akyalina omukisa akyalina ekitendo ky'ensonyi allah tannamunyiigira kyobalaba alengedde sheekhe imamu we ngajja n'abivaako kubanga akyalina ensonyi naye ono bwe yeekaza olaba nga mutuufu kyokka nga si mutuufu